Waliwo oluvuuvumu olubadde lutambula nti waliwo ebyama ebikulu ennyo eby'Ekereziya ebyabbibwa abantu abatannakutegeerekeka nga bagamba nti bino bigenda kukosa entegeka z'Ekereziya yonna. Bw'abadde mu mmisa ya Ssabbiiti mu kibuga Vatican ku basirika, Papa Francis agambye nti ebyo byonna ebyama ebyasomolwa tebirina kye bigenda kukosa nteekateeka za Kereziya era bagenda mu maaso n'enkyukakyuka nga bwe zaasalibwako olukiiko lw'abakkalidinaali e Vatican. Omutukuvu Paapa era avumiridde ekikolwa ky'okubba ebyama by'Ekereziya, ekikolwa ky'ayogeddeko ng'ekyennyamiza omubiri gwa Kristo n'ekkanisa yonna. Abakkiriza bangi baafuna okutya mu mutima oluvannyuma lw'okuwulira nti waliwo abantu ababbi abaasomola ebyama by'Ekereziya. Wano Papa Francis wasinzidde n'akasa abakkiriza nti Ekereziya egenda tambula n'enteekateeka yaayo yonna nga bwe yasalawo. Wano abakubirizza okufaayo nnyo okuteeka okukkiriza kwabwe mu mikono gy'Omutonzi okubayisa mu mbeera enzibu bulijjo. Mu byama ebigambibwa okusomolwa mulimu ebikola ku nsimbi z'Ekereziya ezikuumirwa ennyo mu ngeri ey'obutiribiri, ng'eno engeri Papa Francis ye yagiragira okusobola okukuuma ensimbi za Kereziya obulungi.